okunoonyereza okwo okwenjawulo. Ate ne tuba n'omukulu Lubega Sowedi ajja ono muntu wa bulijjo naye ayina ensonga ze era ze twagala okuba nti tusobola okwogerako nga tukubaganya ebirowoozo mu ngeri ey'enjawulo. Kamba omukisa batubuuzeeko nga ntandikira ku mukulu Issa Abire Siiza. Oluvannyuma nja kubamalayo bonna ate tugende maaso n'ensonga. Mukulu Siiza. Nsanyuse nnyo okubeera wano era mbakulisayo gye mubadde abafunye ebizibu katusubire bijja kuggwa n'abafunyemu ebirungi tube tusajjukira wamu nammwe. Ndi wano nga nva mu Uganda Court Association ekitongole ekigatta ba bailiffs mu ggwanga nga ensonga zaffe enkulu kuteeka ebiragiro bya kkooti mu nkola. Era tubasaba nti oba mulina ebizibu byonna mubimalire mu kkooti si wabweru eyo kwetema na kulwanagana. Weewaawo. Nyina omukulu Lubega Sowedi Seguya. Nawe buuza kulabira Telefayina. Abalabi ba BBS Telefayina mbalamusizza. Mwebale nnyo okulaba BBS Telefayina. Pozzi ne nsanyukira wamu n'abo abafunye ebirungi era nakuwalira wamu n'abo abafunye ebizibu. Weewaawo. Mukulu Agaba Nabofi ono ye investigator okuva ku CID headquarters era nga agwamuko eri Land Protection Unit. Nange nina omukisa okubeera ku program eno olwaleero era omwanjuzi wa program njagala kukwebaza ate kumpita omulundi omulala kubeerawo wano okugabanya n'abantu baffe ebigambo eby'omugaso. Batulaba mwenna mbatumidde. Weewaawo. Nabadde nsoma amawulire aga New Vision n'amawulire aga Daily Monitor. New Vision olupapula lwa September omwezi gwa olwa Sunday Vision yali July 21. Baali balina story gye bakolako enoonyereza ku misango egy'enjawulo. Misango gino nga baga waliwo complaininga nagenzo kizuula nga mukulu ono mukulu Sowedi agamba bamwevictinga erigale ne bamugjawo ku ttaka lye. Naye era ku kakolo mukenyenyini wano ku sides boogera wa polisi nga akkiriza nti ddala twamwevictinga oluvannyuma lw'okukizuula nti yali occupying ekifo ekyo erigale ne bafuna ebbaluwa okuva ewa IGP negamba nti weewaawo vaawo. Amawulire googera ku nsonga eyo waliwo n'ebintu bingi ebyatuukibwako awo. Kati ate era olupapula lwa mwezi gwa mwenda olwa Daily Monitor ne lwogera luti nti ebintu nkumo polisi byatutte ng'ekola eviction. Naye wano omukulu n'ayogera wuno Kampala Metropolitan Police spokesperson Patrick Onyango n'agamba nti bo kye baakola baprovidinga security yokka wabula tebaakola nteekateeka ndala yonna yakutwala bintu nti kooti bailiff yalina okutunuulirwa yamanyi gye yassa ebintu nenzijukira twalina mukulu Siiza ono n'oŋŋamba nti kooti bailiff alina okuba ne store gy'ateeka ebintu singa aba amaze okukola eviction ng'ekoleddwa era gy'ateeka ebintu ebyo bitera okuba nga biri safe nga bwe biri. N'oŋŋamba nti ne nannyini bintu oyo ateeka okumanya we biri oba we biterese. Kati nja kutandika n'ekibuuzo nga ntandika naawe. Ebintu bwe mujja ne mumenya ebintu oba ne mubijja wonawe mubijje mubitwala mutera mubiteekawa era muyita mu process kyetwala ebintu bye mujje ku site mwenga ba court bailiff. Nayanzizanya ekibuuzo ekyo okusooka bailiff okujja mu kintu kyonna walina okubeerawo court order. Ebiseera singa bagimanyi nga warrant warrant of attachment and sale. Eyo order yekutwala yekuwa obuyinza okuba mu musango. Womala okufuna order eyo ogenda n'okolagana ne police. Okolagana ne police n'okwata ebintu ebikugambiddwa. Tugambe emmotoka n'ogikwata, tugambe ettaka n'olikwata. Omala okulikwata weliba nga ebintu ebitambula ng'emmotoka oba bino ebintu ng'entebe ebyo nyumba oba machinery ebyo birangira ennaku 14 kubanga bintu bikola ki weba nga liba nga ttaka ng'olikutte ng'obiranga kukola otya olirangira mu mawulire
ogeza nga gova okusoma monitor division nolanga naku 14 weliba nga ttaka ekiri immovable okyagenda ku 30 nga ekigendererwa nti oyo waba ategedde nti ekintu kye bakikutte ajje akinunule era ezebbanga enaku 14 nenaku 3 baziwani ono data judgment data nti sebo jangu onunule ebintu byo eyo scenario nga lugo babanje bagwata banja scenario si yakubanja eno oli ayagala bwagazi kujjamu bamujje kutakaga nti alibu wano irigale kati tumujjawo tumuteke wantu oba avewo abeko wagenda kati wawo kibayita order of eviction oba order of vacant possession order of eviction vacant possession ne demolition ofuna order of vacant possession nti omuntu omujje mu ttaka nja kujja nga tulamu n'abakulembeze bo ku kyalo ne poliisi naye nga berifu yakulembedde nkujjewo ng'ekiragiro kya kooti wekola ki wekigamba ekiragiro kya kooti sobola kujja nga sirina kiragiro kya kooti walina okubeerawo order. I only become a bailiff when there is a what nfuuka bailiff nga liwo ekiragiro kya kooti nga tekiragiro kya kooti toba bailiff sobola kuba bailiff. Kanzije wa mukadde wange ono mukulu Abagaba Naboth mu nteekateeka bweti omu kwa poliisi wali agambye mu mpapula z'amawulire nti twakola order eyo under instructions nga tetulina court order bwensoma wano it's what I see nga nkwera lupapula naye omuntu ono gwe bajjawo yali ali awo irigale era nannyiniwo n'atugamba tujjewo omuntu oyo kuba ettaka yali alifuna under dubious means ebintu ebyo bimu nga bamujjawo ani yali eviction ate kuno ne bajjawo ebintu ne bibula wali baali bamujjawo bamugoba aveeko bwakyawo ebbanga eddene ng'ennyumba amaze okugisuula badde nsaba nterezeemu katono nnyo omanyi woba ne order of attachment awo bintu okola ki attachment etya woba ne order of warrant of attachment and sale attachment ganti genda okwate ebintu ebyo oba emmotoka oba ebintu ebiri muno oba ebintu ebiri mu nnyumba mbikwate ewe mbikwata mba mbitereka ode ngambye mbikwate nemba ne order of vacant possession basi bitereka ode bengamba zonna ziva mu police ziva ku court ode ziva ku court oba ya attachment oba vacant possession zonna ziva ku police ziva ku court ebintu byomba I'm not responsible mba nakujjawo bujja nenkuzaawo oli oba attachment wembikwata nenfuna responsibility ku bintu ebyo. Kanzije wa mukadde wange ono process y'okwevicting omuntu nga tugoberera amateeka poliisi nga weeri omulimu gwa poliisi guli ki era poliisi ddi lweyingiramu era ddi poliisi ebiragiro byani byegoberera ng'egenda okubeera omu kwevicting omuntu. Wewale nnyo mwanjizi wa program ndowooza tusooke n'okumanya eviction kye ki bwemba nga ndi ku kkubo nga nvuga emmotoka yange banyondo ba kooti nga munnange bwayogedde ne bajja ng'emmotoka eri ku attachment ne banzijja mu mmotoka baba banyivictinze bwe bansanga ewange mu nnyumba nga neebase ne bakonkona agamba nti va mu nnyumba fuluma baba banyivicting eviction kye ki ekisookera ddala bwe twogera mu kugoba abantu nga tewali kiragiro kya kooti atogera ku nsonga ey'ettaka nti gwe bagoba bamugoba mu ttaka oba mu kibanja n'olwekyo obanga tebakugobye ku ttaka oba ku kibanja ate teba eviction kiba kirala ekyo kimu. Poliisi eyesigama ku nsonga ki okukola emirimu nga gino ezirimu eviction ekisookera ddala emirimu giri ena gye tulina okukola girambikwa bulungi mu ssemateeka okugoberera okukuuma amateeka ga Uganda okuteeka ebiragiro mu nkola okukuuma abantu n'ebyabwe ndowooza bwe twesigama kukola emirimu gyaffe. Ekyenjawulo kye tukola ate baganda baffe bano ba officers ba kooti kye batakola oba oli awo ffe n'abantu abagoba ab'ebibanja abatuufu ku ttaka ate tubatwala mu kooti ne tubavunaana ng'olwo bamaze okugoba mu bukyamu abo bannannyini bibanja.
ensonga gye njogerako wano nti no bw'obanga oli wa kibanja oli bona fide occupant oli lawful occupant etteeka likuwa obukuumi ku kibanja kyo kakati nannyini ttaka wajja n'akugoba abaakugobye mu bukyamu bw'aba nga talina kiragiro kya kooti. Waliwo ensonga nti ebiragiro bino bye muteeka mu nkola biba biragiro byani? Byange, bya court bailiff, bya mukwano gwo, biragiro byani poliisi byeteeka mu nkola? Whose orders? Webale nnyo. Ekisookera ddala poliisi teteeka biragiro bya kooti mu nkola. Ababiteekamu bannyondo ba kooti. Yo poliisi ekola ki? Poliisi nga bwe naayogedde wali omulimu gwayo okukuuma amateeka g'eggwanga, okukuuma abantu n'ebyabwe. Ba officers abakooti bannyondo ba kooti bano bannayuganda, poliisi erina obuvunaanyizibwa okubakuuma singa baba bakola omulimu omutuufu, nga bakola omulimu ogwo kooti gwe balagidde okukola. Ebintu ebibeera mu kifo kye bagenda kukola omulimu gwe batumye, bintu by'abantu birina okukuumibwa. Bwe banga bakola emirimu gyabwe abeerawo abantu bo ng'ate beeyagaliza baagala kubba, buvunaanyizibwa bwa poliisi okuba mu kifo ekyo nti bano nga bateeka ekiragiro kya kooti mu nkola balina okulaba nti ebintu ebyo bikuumibwa, obulamu bwabwe bo nga bo buli seefu. Sinakindi ebintu ebirala okugeza nga traffic flow etambula bulungi kumpi n'ekkubo ng'ebintu biri bulungi. N'olwekyo poliisi mulimu gwayo okuteekesa amateeka ga Uganda mu nkola nga tunabakuumulamu. Singa ebintu byange ebyo mba mbyagala ebiba byagiddwawo enkolera, nkola ntya? Tebabinaako mutawaana, tugeze ettaka libadde lyabwe, banzijeewo, nvuddewo bajjawo n'ebintu byange, singa baba babinawo babitutte nga mbyetaaga, nkola ntya? Kaakati kisinziira ku kiragiro kya kooti. Kiragiro ki kye bakuwadde? Kiyinza obbagamba mujjawo n'ebintu mubitwale. Kiragiro ki kye bateeka mu nkola? Njagala ku ekyokulabirako. Omuntu yenna bwe bamugoba ku kibanja nga kooti ewaddeyo ekiragiro ng'ayinawo endimiro n'ebirala n'ennyumba, kooti kusinziira nga bw'eba esiimye eyinza okuwa ekiragiro nti akungula emmere ye, bamukompesetinge. Kiraba, so nga tanavaawo walina okubawo process esasula ono omwami oba omukyala. Bene nemumugjawo okusinziira ku kiragiro kya kooti. Nolwekyo kisinziira kiragiro ki kooti kyewadde, bannyondo ba kooti kye bateeka mu nkola era kyogera ki. Era n'oyo gwe bakiwadde gwe bagenda okugjawo akirabako. Era tugenda kuwumulamu bwe tudda mukulu Soweede agenda tuwa senario ye tugigobereremu tugirabe, era abakugu bali okutuwa advice ku nsonga eyo. Tuva ku telefoni yaffe tukomawo.